Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Yokweri ntwade mu weekend. Hello. 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 Nyabo. Hello. Ompulira? Yes, onkulira. Nze bampita Mukunja mu program sisimuka lunaku luno lwa Monday wano ku Beat FM. Yes. Ensaizo obadde webasemu? Sawa badde nasema ezukuse. Aha, kakati wabangambye nti olina kyogala nkuyambeko. Yes. Hey. Kakati sebo n'obuzibu bwe nasanze. Ebuzibu ki? Musumba wange. Mpulira mwekengedde. Omusumba wa balokole? Yes. Kiki? Mpulira mwekengedde musebo. Lwaki? Kunga. Baba nange bitandike ntya? Bitandike zuukuko bitandike munnaye. Munnange olaba ntuke kati kankubuulireko. Bwe tugenda mu kkanisa natwalangayo mu counseling room. N'omugamba ebizibu byo n'omugamba nayagala okukusabirako. Naye bw'abeera ng'ali mu kusaba. Kunda ziswaza ensaba gy'akwata gy'asabamu. Asaba kukwata mu bitundu by'ekyama ku mabeere. Kwegamba n'ofunamu okutya ate nga tewugaane kubanga musumba. Kati nange mpulira nga ntandise obibuusabuusa. Bannange. Nange gye nali nsabira kubanga nali kyaki yange nga njagala. Naye kati omusumba neeraliikiriza Mukunja. Ate ekisinga n'okubeerawo ne neewuunya oluusi afuna amasimu nga tegategeerekeka gali awo gatyayeyaaye waba ayogera ebintu si bya busumba. Kati njagala omuntu yasezeeko Mukunja naawe olabo baddala musumba wa ddala. Ye omusumba yani amannya ge? Tetukozesa lya nabbi tetumanyi mannya ge matuufu sigamanyi. Amannya g'amatuufu togamanyi? Naye tukozesa lya nabbi. Lya nabbi. Naye nga mu kanisa tababuulirako nti nze musumba gundi erinnya lye lyennyini? Nedda tabyogerangako. Kakati gwe obadde oyagala tukole ki? Mbadde njagala tumulobese mpesa waddala musumba wa ddala. Kale beerako tovaako. Esimu giwulira? Ngiwulira. Toyogera. Hello. Nabbi wa Mukama. Wangi munange. Gyebaleko ssebo. Bali ssebo naawe gyebali. Ssebo. Kakati nabbi wa Mukama oba olwaleero n'abeerayo ku kyaki? Olwaleero sigenda kubaayo sera kubaayo saawa zino mbabbize. Naye kakati oba nkutawaanyiza obadde okyebaseemuuko? Tewali nsonga mbadde ndina byendiko naye osobola okumbuulira ky'obadde ogamba. Kati nabbi wa Mukama mbadde nina kyenjagala naye ekyo oba kinaasoboka mu kyaki oba ku ssimu kinaasoboka. Obadde oyagala ki? Gwani? Nze Katabira Moses. Katabira? Bampita Katabira. Obuzibu bwoki muganda wa? Kunsabirako tewali kirala musumba kunsabirako. Okusabira tusobola naye ng'oyagala tusabire ki? Bizibu bingi nga bw'omanyi bizibu nze nasuze seebase musumba simanyi na kumanya. Binyonyo kubanga kati olaba. Kulo nnaku nga zino tutera kuba ne counseling ku Lwakubiri. Osobola kukisinzira
nzano labo bonyonyodde bulungi nendaba osobola okujjayo ku lwokubiri ndaba nti banyiza okusabira kibunga kisobola kirabika kimbuulireko ku simu ndabe bwenyiza kikwasaganya anti kakati Musumba yes nabbi wa Mukama ekizibu kino ndudde nakyo ndowooza ngenda mu myaka nga 8 nkiwangazza ntambudde buli wamu paka oli bwe yaŋŋambye nabbi wa Mukama yajja okuyamba wangi nabbi kituufu ekyo mbuulira tulabe kakati nagenda nga nfuna omukazi bwe nfuna omukazi ne muwasa nembeerako naye nkuwulira bulungi kakati ne wabaawo bizibuzibu ebinga eby'omu maka bw'omanyi eby'omu nju tebitottolwa ngati nga njawukana naye kakati bwe njawukana naye gye ntambudde yonna baŋŋamba yansala ekiteega yansala ekiteega kati kinsumbuye ebbanga naye ng'oli yaŋŋambye nabbi wa Mukama yekka yayinza okuntaasaako ekiteega kinsumbuye ndabye era kati kyembadde njagala nzije onzijeko ekiteega ekyo naye kinfuukidde ekizibu kati amazima gali nti okusinziira ebbanga ly'omaze nakyo jakuguma era olabe nti kirwanyisa ekiteega ekyo mwana wange mazima nti ebyo nabyo birina obwakabaka bwabyo okuva mu ggulu ebiteega kandi yaweebwa manya ag'enjawulo n'agamanya agagegalinga ga Katonda obwakabaka bwa Katonda bulala buno bwaffe bulala ekiteega nakyo bwa Katonda wanjisebo ekiteega nakyo ki nabo bwakabaka bulala buli awo bwa Katonda bulala ekiteega kirina abagoberezi era kizaala buli kaseera ekiteega ekyo ekirabo kimaze naawe ebbanga ddene kundako nekyomaze nakyo omwaka nga gumu naye kati ekyo kyamaanyi nnyo wekiri kati gwe owafuna oluganda nakyo owulira nabbi kati okuba nti gwe olina oluganda nakyo okusabira ngenda kugezaako bugeza naye ng'amagezi gembadde njagala okuwa nina mukwano gwange musawo manyi nina mukwano gwange musawo mulungi nnyo musawo mwatya musawo w'ekinnansi kubanga kati wootuuse olabika okikooye bwenkuwulira endaaja naye olabika nga kyokooye nkikooye badde nkuyamba nkulagirire omusawo oyo wajjamuwayo ajja kujjako sente entono sente nga mmeka ayinza okujjako emitwalo nga 5 maama yayinza okwambulula ekiteega ekyo naye naffe abakyakyo osobola okujja naye nga kugezaako bugeza kuwaddawaddako ate emitwalo 5 gweweekanse sente entono abava mu kyaki yange bendagirirayo bajjako obusente bwe butyo kasambeera nga nvudde mu kyakiyo bwoba ovudde mu kyaki yange n'ogenda n'omugamba ovudde wange wannabbe abajja kukolako bulungi naye nga amazima geetaagisa owulidde mwana wange ate Musumba gondagirira ate ku musawo omuganda munnange mukulagiridde lwa bulumi bwe mpulidde bw'olimu nandigumye nensirika nenkugaja nkusabire nenkya nenkugaleetayo ekimu eky'ekkumi biki nkusabire mpaka naye nkufuulira amazima esi kyangu jankulagirire musawo ajja kukujjanjaba nabbi wa Mukama owangi munnange oli mufere ate onsindika wa musawo muganda ng'ate oli Musumba oyogera ne Mukunja mu Ndobeso ku Beat FM Yesu Mukama bannaye akakawala nako katidde ojja kumanya